bagamba temugenda to protect life and property. Ne batubagamba tetubalabanga mugenze China. Fe tubadde emirimu nze ngenda basasula nze mbadde mwesigwa abasikale bange mbasasula nange nabo basasula nange mbasasula tuba nze mbasasula kubanga buli kaseera mpa omusolo buli lunaku mpa omusolo balabenga bakuma babera mbulamu obulungi batukuume ogenda ku mulimu nga kati abamu kuffe nga bwagambe tukeera nnyo tukeera ku radio mu kusaba niyo kimanyi nti bwokeera ku makya oba teweraliikirira ku kisolo oba totya kisolo kyonna wabula otya muntu munno era bw'osanga omuntu ne ka speedi nga bwogambye twongeramu ekiro ekyo bw'otya muntu munno gambye okutya ekisolo si mpologoma oba otya muntu munno nekyandibadde bwekityo triple S onofuluma mu nyumba ino alina osisinkana omuntu n'omutya kale naye nga byonna ebyonna tuyiseeyo kulaga nti byonna obisanga mu weddemu nati bakiyita weddemu era kubanga era nanga weddemu tukubiriza bannaffe abadde benyigira mu bumenyi bw'amateeka beddemu ogota munnayuganda kubanga jjukira bw'ogenda nga tolokose n'ofa ng'okuba zipevas ezo mu maaso ga Katonda mu maaso ga Katonda ojja genda ng'olinayo emisango miyitirivu nnyo. Amiina. Nikoja falo chiplim program weddemu kusa ekyawandikibwa kikino ekyawandikibwa kiri mu Timotheo 5:17 Bayibuli egamba nti abakadde abafuga obulungi basaanyizibwe okuweebwanga ekitiibwa emirundi ebiri lwaki okusinga abafuba mu kigambo n'okuyigiriza okusinga abafuba mu kigambo n'okuyigiriza kati waliwo abadde ogambira nti abasumba tulina bakola omulimu gw'amaanyi tulina okubassaamu ekitiibwa ate wano Bayibuli wegambidde nti bano bagwana double honor yoluzungu ekiyita double honor they deserve double honor respect of double honor ekitiibwa kya mirundi ebiri kubanga beewaayo nnyo ku lw'obulamu bwaffe beewaayo nnyo tebeebaka ku lw'obulamu bwaffe kisomi kibadde waawo kubanga abakadde abafuga obulungi basaanyizibwe okuweebwa ekitiibwa emirundi emeka ebiri then ekyandikwa ekirala kyekyogera nti kubanga beewaayo nnyo ku lw'obulamu bwaffe bakeera tebeebaka basaba basiiba ffe tusobole okubeera obulungi yes era babanga ngera bwolaba abasirikale betwogeddeko omusirikale buli w'omusanga wadde tokkirizibwa kumukubiira saluti naye musiimeko omayirwaki kubanga oba oli awo bo basula batunula ffe twebake kati omuntu afaanaganako bwatyo basula bweru mumpewo enkuba nejja bambi nebasangayo ebweru basirikale kati omuntu bwatyo abaye agwana ekitiibwa omuntu okwewaayo ku lw'omulala obulamu bwe n'abunyigiriza okira n'anyigiriza obulamu bwe ku lw'omulala oyo aba agwana ekitiibwa butereevu tweyanziza mirundi ebiri owayi olwaleero lunaku lwa Sande okimanyi olebe nabadde ntandika nagambye nti tugenda kubeera muki tugenda kubeera mu kintabuli saavisi ya kintabuli abalunyanja kyebayita akabeero bwe mba akasobezza alina simu yange ate ng'oli mu lunyanja ariko ebali abalunyanja naye ate omuko wange yandibadde akimpa amangu ye ate si mu lunyanja omuko kapiteeni mubiru yandibadde akimpa wano era singa yadde akinayadde akimpadde dda kapiteeni nkutumidde nnyo mukodomi wange n'omukyala mwannyina nze Naalongo oyo Naalongo mubiru kutumidde naye nti olwaleero okuba tulinamu kiri nakiise tubigera kubeera ne okusinza wakati mu baafi amazaalibwa ga mukadde waffe naye katwogere kino omulabizi saawa yonna ayingirawo naye nga tandaba kuyingirawo twogere kino wamma katubabuulire Bishop tandaba kuyingirawo naye saawa yonna ayingirawo era waayingirawo nga tugisiba tubeere bwe tutyo olwaleero we tuba tujja ab'emikwano mazaalibwa ga mukadde waffe aweza emyaka 62 bw'oba ojja olunaku olwaleero leetayo ekirabo leetayo ekirabo ekyawandiikibwa kigambye bagwana
ekitiibwa kya mirundi egi kye bayise double honor kwabagambye okusinga abo abafuba mu kigambo n'okuyigiriza. Omulabirizi afuba mu kigambo n'okuyigiriza. Ola yagamba nti gwe olwobeera ku KTV y'omusangayo ayigiriza mu night prayer abaayo naye ng'asomesa. Yes. Oba kitegeera musomesa wa kigambo. Kakati nga tujjaguza omulabirizi ku mazaalibwa ge ng'aweza emyaka 62. Tulina okuvaayo ffenna tumusiime tuseemu ekitiibwa amafuta nga mikwano gye baganda be. Yes. Ffenna tujje tujaguze omulabirizi tumwebalize Katonda. Tetujja ngalonsa tujje n'ekirabo. Ekirabo njogera ku kirabo ekyo nti bw'oba oleeta ekirabo tujja kukusaba kireete mu ssente mu bbaasa mpozi ekirabo ekigenda okukkirizibwa. Nze bino byange wamma kati gwe gw'omanya ali eyo osobola okugamba nti nedda tupoyisa ekyo oyogedde bubi kubanga ogambye n'okutuuka tannaba kutuuka. Naye nze nga nze kinandibadde nteesa bwe kiba kirabo kya bulijjo mpozi ng'oleeta emmotoka ekyapa ky'ettaka ente embuzi ebyo osobola okukola ki osobola obireeta bukolokolo. Naye nze kuno kwe kuteesa kwange simanyi ggwe ali eyo bw'oba wamagga obadde oteesa otya. Tetwandireese sowaani, tetwandireese ekikopo, ebbaafu, tetwandireese keto pakoleeta, tetwandireese giraasi. Oba kitegeera kubanga abasinga bwe twogera ku birabo ate obwongo buddukira ebyo. Kakati oleete egiraasi kubanga tomanya ogenda kuleeta egiraasi nga newe weegenda tewali nga wajjula. Oleete sowaani nga weegenda kati olowooza Bishop ana emyaka mmeka? 62 kati 62 golooza omusajja ow'62 aba talina masowaani abategula kitegeera omusajja ow'emyaka ne bagamba omusajja wa myaka 62 gwe nolowooza okumuwa ebikopo omuleete magiraasi katirale okitegeera kitegeeza byakola kirina era bw'obireeta bisobola okumulako ekifo we bigenda ate tewali kirumanga ekyo n'owa omuntu ekirabo nga talina wakissa talina wagenda kukissa agambe bakati ate omuwe mugugu gwakubiri. Nze badde nze simanyi mwabali eyo tufune ebbaasa ogiwandiikeko otekemu ekirabo kyo nga kya ssente teeka mitwalo gyo 10 mitwalo gyo 2 kubanga kyolaba nga mazima kisaanira. Waliwo n'asobola okuteekamu omutwalo gwe mu kwagala waliwo asobola okuteekamu 5,000 oba kitegeera wandiikeko erinnya lyo naye 5,000 ezo zivudde mu mutima ate nga n'obusobozi kubanga era tojja kuddya omusajja twogere amazima kubanga bayibuli egambye ekirabo kyogera ekirabo kivaamu amaloboozi butereevu. Bayibuli oba baganda ekirabo kikola ki kyogera. Era Bishop ekirungi tali wano ebino batabani be babyogera ate ekyoba okusa obulungi tujja mu njiri ye twasomesebwa kiraga tuli basomesa balungi. Yagamba nti waliwo oyo yasomesa n'agamba nti oyinza okubeera n'abaana aba 2 olina omwana wa myaka 3 olina n'omwana wa myaka 20 bonna ne bagenda ku luzzi nti naye omwana wo oyo ow'emyaka 3, 4, 5 bw'akuleetera liita 3 ku mazzi ku bbowa n'agatira maama njekyamaggi odduka ne bw'abajja bw'ati nga tannatuuka odduka emisinde n'omukuba engalo n'omukamugyako n'omuyoola n'omubuusabuusa n'omunyoola ku nsingo webali mwana wange kubanga ku myaka gye aleese liita 3 akoze nnyo. naye bw'ate omwana w'emyaka 20, myaka 25 n'agenda ku luzzi n'alwayo n'akoppa mutowe ono ye si mwana ye si yamuzaala kati ye nga aleese liita 3 nange kandeete liita 3 ku myaka gye 2 otandika okulaba n'omwana nga
obwongo bukola akola bulungi ali bulungi waggulu upstairs aliko butabika kyekigudde ku mwana wange bonna baki bonna baana bonna baleese mazzi naye emyaka oba kitegeera kakati tojja koppa mutoowo ye mutoowo gemaanyi galina era bwasitudde bwati awulira obuzito otegeera omwana oyo myaka 5 myaka 4 bwasitudde liita 3 newona kajjawo yandiba asabye n'emutoowe oba mukulu we nti kaako ng'awulira ki obuzito kakati bwe tuba tujja olunaku olwaleero nga tujja okwebaza tuba twebaza ate kwebaza kusiima mukama olw'emyaka gyawadde mukadde waffe mu busobozi bwo bwonna waliwo asobola okujja nga waliwo asobola ali eyo nga gwe bw'okwata nga ne bw'oteekamu akakadde obanga mwana ataddemu liita 3 aleese liita 3 ku busobozi mukama bwakuwadde oba kitegeera nga ebeera liita 3 gwe ng'ojja kukwata bukadde 10 awo ng'ojja gamba kati nze wentuuse laavu gyenirere bukadde waffe byonna byalina naye mukama obusobozi bwampadde kamutwali emmotoka nga abantu batulaba kuzibatire nga batubagamba mmotoka twakavaayo juzi si Sunday wedde omukyala sadize yeggomba eyakolera omwana we birthday ya bukadde 10 plus oba kitegeera laavu gye yayina eri omwana we waliwo n'omulala ndooza yali last year ku birthday y'omwana we oba myaka gyalimu myaka 9-10 yamuwa mmotoka era naye mukyala omumanyi ne mukyala omumanyi naye kuba ate kwonoona yamuwa mmotoka yagamba mmotoka yiiyo kuba kwonoona kubanga myaka 9 omugulire emmotoka omwo of course womugulire emmotoka omuzadde wagulire omwana emmotoka myaka 9 kiteze emmotoka waka nyingi weziri tekyetaago kikya mmotoka nti kati bamutwaleko gwendi ate naye takitegedde ate okumugulira eyo ate amugudde kitooyi nera mukwano gwange kumazaalibwa ga mutabani oba kwali ku mazaalibwa ga mutabani we musaawo okutumidde yamuzigudde ekimotoka ekimotoka bino bimanye ebinene mwana kyabeeramu kiba kyajinga n'avuga ng'alinga avuga emmotoka so yakimuliyani bakimugulidde oba kitedde kinene oba kitegedde ate ekyo omwana akisaamu ekitiibwa kubanga kiri takitegeera nnyo takitegeera eri ndowooza okubaamuko okukola ki okweraga ndowooza kuba myaka 9 olabanga mito kuba n'amateeka ga gavumenti tegakukkiriza oba omenye mateeka omwana oyo muwe emmotoka ku myaka egyo kuba kumenya mateeka kwagera givuga naye wamma kati ffe tukole bwe tuti bwe tuba tujja tuleete ebirabo byaffe ekirabo ekikujjaamu nga naawe tunaavaayo wali nga tujja tuzina nga naawe nga muli olaba owulira oleese oleetedde mukwano gwo taatawo akusumbye emyaka gyakusumbye akusabidde emyaka gyakusabidde simanya ate kino si kyaba Christianity focus family feka nekino kikuŋŋaanyiza ffenna ku mulundi guno ne bwoba osabira mu kkanisa yewammwe eyo gyesigenda kwatula oba kitegeera ne bwoba omanyi nti waliwo ettaffaali erigattiddwako lyakugasseeko gwe saba ewammwe mu saavisi genda osabe saavisi esooka ewammwe naye saavisi ey'olweggulo jangu ekikuleese kulaga laavu eri mukadde waffe era ojje n'ekirabo kyo tojja na giraasi era nze nja kugamba bali abaana beera ku mulyango nze njo bagamba ntemukkiriza ayisaawo giraasi temukkiriza ayisaawo sowaani temukkiriza ayisaawo keto oba okitegeera kuba ebyo nedda omulabirizi yatugamba waliwo oba yali mukyalo oba yava mu kyalo bambi eri yali balumonde we n'abala okitegeera nagamba lumonde wange nanditwaliddeko bishopu wange oli omanyi lumonde gwe bafumba n'okusibuka n'asibuka yakumuuka najja naleetani omulabirizi lumonde yamusiima nanga mukama akuwa omukisa era oli omukisa yakola ki yagufuna ne gwe yabireeta teyabirya omanyi lwaki omulabirizi yatugamba nti edda ewaabwe yali njala
balima eko bazali onaye tugamba satu bameka ezalumonde naye olwekuba enjala yali nnungi lumonde oli tebatundako wadde endebe yenna bamwerera naba nti yali mungi nnyo nti okuva ku lunaku olwo yali alumonde musizoni eno n'alya lumonde w'obulamu bwe bwonna n'amumalayo n'amutuuka wano kati nibwaba kwagala ng'omuleetedde omumonde gwo agutulako obutunuzi oba okitegeera kati engejagala okugamba nti tewali kiruma okuleeta giraasiyo nga tegenda oba kitegeera naye ng'ate aleese ekirabo kyo oba baasa oba kiki nga kigenda kukola amakulu mu linnya lya Mukama Feeso ekyo nkibabuulidde nga muganda wammwe oba kitegeera sagala ogambe nti naye lwakati singa bwatulabudde nga tetunnaba kujja nze mbalabye ngambye twegeya mbwegeya ng'abaana oba okitegeera sino tabiriimu nenze ng'abaana twegeyamu tebwe tuba tujja n'ebirabo byaffe olweggulo lwaleero kati ate katugambe bwe tuti wadde tugambye lwaggulo naye waliwo agamba ate olweggulo nina gyendaga oba okitegeera kati gwalina olweggulo ng'olina gy'olaga baami olina ensonga eyaddala olina gy'olaga ekirabo kyosobola okukireeta mu services zino nje tujja kusaba bagenda okukwata program batuterewo akawakati lwako eri abo bokka abagamba nti naye wali olweggulo sijja kusobola ninawe waliwo ekinkutte nadekoze appointment ne minisita gundi ate lwaliyo ngenda lwakitula ngenda kulaba pulezidenti oba kitegeera ate yo yampadde ate appointment ya pulezidenti bagisuula kati gwafaanaganako bw'atyo gujja n'ekirabo kyo kati bw'ojja n'ekirabo kyo tujja kuteekawo akawakati lwako gw'omulabiriza omuwa ekirabo kyo kimwekwasize oba mu saavisi etandika ku ssaawa 2 oba kweri saavisi etandika essaawa essaawa 5 gwe ekirabo kyo tujja kukkiriza ojje okikole okiweeyo Mukama ajja kukwanya omukisa mu linnya Mukama Feeso naye ekibiitu kigera kubeera wali mu okusinza wakati mu baafudde wali bekigera okubeera ate ebinonogo bingi nga bwe twabyogedde nti olwaleero kabeero kejjini kyokimanyi nti olwaleero ate era mwe muli okukola ki okutikkira abazze basoma mu Bible class ku makya service ey'okumakya ku ssaawa 12 oba Mukama yabigatta atya ku lunaku luno lumu lwe lwaleero olw'okutikkira olwaleero luyitirivu lw'amaanyi nnyo n'olwekyo ab'emikwano mujja tukkiriza obudde buŋŋamba kuwumulamu bwe tukomawo nani n'omugole ne bebi nani nga bwekiri bwe kiyita era bali mututeekera akayimba kaffe kali mu linnya lya Mukama Feeso ke tugenda okuyingira nako naye mutukkirize tugenda mukumulamu tovaawo mu linnya Mukama Feeso tukyali mu programu wedde mu kusande. Downloadinga Kingdom Media app ku simu yo obenga weeyunze butereevu ku program za KTV ne kinde mu 3 Kingdom FM atera ojja kusobolera ddala okufuna Focus TV ne Focus Radio nga wano woyitira okwongera okuwuliriza enjiri ya Bishop David ne Pastor Cindy Kiganda nga kwotadde n'abasumba bonna aba Christianity Focus Center. Osobolera ddala n'okuwaayo eri obuweereza obwa Christianity Focus Center mu ngeri y'okuyambako okudduukirira emirimu gya Mukama Katonda ng'okozesa Kingdom Media app. Si kyekyoka oyinza n'okuyisaako obujulizi so nga ate oyo alina Kingdom Media app ku simu ye alina omukisa ogw'okwewangulira ebirabo okuva mu Kingdom Media. Kingdom Media app yeyokka esobola okumalako stress.
Yesu atuse ku kyalo. Christian Focus Center Mengo mu Kisenyi yali wamu ne Mugomola Pastors Fellowship yine kuletedde Mugomola God Station Crusade and Conference y'omwaka guno kulunesombwa n'abaweereza bakatonda b'enjawulo nga bakulembedwamu abategese Bishop Dr. David Kiganda ne Pastor Cindy Nalongo Kiganda kwateka Pastor Kisache Debula owa CFC Mugomola abaweereza balakulika Apostle Godfrey Sempebwa Evangelist Nalongo Madina Pastor Mugisha Robert Pastor Sega wa Triple S Pastor Kwagala Pastor Joseph Birimuye Pastor Chigundu Wamala Pastor Max Nalunguse Pastor Sunday Stephen Professor Pastor Kabogere Lawrence kwateka Reverend Tito Tumwine wagenda mbere okusinza n'okutendereza okuba mu CFC Trumpet Choir eye Mengo Kisenyi CFC Mugomola Masquire awamu ne CFC Mengo Kisenyi Evangelist Team Crusade etandikangira kusomeza 23 okutuukira ddala genda kusomeza 3 omwezi guno gw'omunaana 26 Conference egenda tandika saa 3 ez'okumakya paka saa 8 ez'emisana olwa no Crusade etandika saa 10 ez'olweggulo paka saa 2 ez'ekiro tugenda mbeera Mugomola mu town kati n'abalokole namwe abatali balokole mwenna mujje ate era bw'obojja abalwadde n'abalina okukalubizibwa mu baleete bafune okuwonyezebwa mu conference ne Crusade kugambye tolina kusuba Crusade ne conference eno wiiki yonna obajja b'emikwano n'eŋŋanda tobalekaayo. CFC Youth Ministry yine kuletedde Youth Praise and Worship Evening akawungeza akabeeramu okusinza n'okutendereza nga kakulembeddwamu abavubuka kati nno ku Sunday ya weekend nga 16 gw'omunaana tugenda mbeera ku Christian Focus Center Mengo mu Kisenyi saawa 9 ez'olweggulo ng'okusinza n'okutendereza byatandise dda kati Bishop Dr. David ne Pastor Cindy Nalongo Kiganda awamu n'omuweereza bw'abavubuka ku Christian Focus Center bakowoloberamu mu kawungezi kano weetegekedde okusitula eddoboozi ly'omukwebaza Katonda n'okumutendereza kati gwe omuvubuka jangu otwegatteko mu kusumulula amanyi mu kusinza n'okutendereza ku Sande eno saawa 9 ez'olweggulo wano Mengo mu Kisenyi. As the sun rises, animals go for grazing. Birds in the air leave their nests. Fish remains in the lake, for they can't live without water. As the Son of Man sets off to get food and all that comes with humanity, if it comes to souls that don't feed from the ground, but only by the word that comes from heaven, through a true source. Every Sunday, souls gather to feed from the true source at Christianity Focus Center, where your soul connects direct to heaven through tremendous praise, backed with spirit-felt worship, preaching, and heart-lifting testimonies. Come and join our Sunday services. Bible class starts at 6 a.m. to 8 a.m. Translated service from 8 a.m. to 10:30 a.m. Main service in Luganda starts at 10:30 a.m. to 2 p.m. Deliverance service is from 4 p.m. to 7 p.m. Come and feed your soul at Christianity Focus Center, not only a church, but also a solution ground. You are watching KTV, building a kingdom-focused generation. You are one of a kind, man on a mission. You are so divine, dressed in the vision.
You're a hero, a soldier with so much credentials. Oh, you are royalty. You are one in a billion, mighty man of valor. You're so full of fire and so full of love. Just like Jesus, that's the way you are. Oh, you are royalty. We're celebrating a legendary father, celebrating a man sent from God. Oh, no doubt about it, you are God's own general. You're an inspiration, teacher to the nations. We're celebrating a legendary father, celebrating a man sent from God. No doubt about it, you are God's own general. You're an inspiration, teacher to the nations. Oh, you are royalty. Oh, you are royalty. Thank you for teaching us the way to go. Thank you for pouring out yourself. The principles that you teach us have made us winners. You are royalty. For the things you do, for the lives you've touched, heaven rejoices, 'cause you are royalty. Yeah. For holding the message, upholding the mandate. Oh, you are royalty. Yeah. We celebrate you. Yes, we love you. Oh, hey. Oh, we're celebrating a legendary father, celebrating a man sent from God. Oh, no doubt about it. Yes, you are God's general. You're an inspiration, teacher to the nations. Hey. Oh. Bishop David Chiganda, we love you, we celebrate you. An inspiration, teacher to the nations. Yeah. We celebrate a legendary father, celebrating a man sent from God. No doubt about it, you are God's own general. You're an inspiration, teacher to the nation. We love you. Hallelujah. Hallelujah. Kwa mungalo gwe. Hallelujah. Amina, amina, amina. Twagala okugamba banda Uganda fenna gye tuli. Yes. Oli mu nyumba yo, oli ku luddawa, oli ku radio, oli ku TV, oli ku Facebook live yonna gy'oli. Yes. Kuba akalulu, kuba engalo. Twagalize mukadde waffe wakati w'akayimba ako akayimbiddwa kabadde akasendeekereva akayimba akalungi bwe kati naffe tugateeka amaloboozi gaffe, tugateeka akalulu kaffe. Yeah. Twaniriza omugole w'olunaku olwaleero.
tara twagala kugamba happy birthday to you. Thank you Bishop. Thank you tujaguliza munawe twebaza mukama katonda ole myaka gyakuwadde bannange twebaza mukama ole byonna byakukozesereza mu myaka omanye emyaka bangi abagirina bomulabiriza waliwo n'abalina emyaka 8 ekyenda ekikumi naye bye bakoledde mu myaka egyo biki ng'abantu mukama abawadde emyaka naye ng'abali eri bagamayi mukama singa omutoddeko ku myaka nakola ki n'agenda ejibabaayo omulabirizi kubanga ng'emyaka agirina nga buli mwaka yeyongerako omwaka naye nga gyakomye okubeera n'emyaka emingi ate n'abantu gye bakomye okukola ki okubonabona ng'emyaka gye emingi ate kubonabona kwa muntu omu oba omulala neffe mukama tumwebaza ku myaka gyakuwadde nti ogikozesezza bulungi nnyo gigasizza bannayuganda si famire yokka nga famireyo naye ne bannayuganda bonna sirera bannayuganda omubiri gwa kristo bonna si bwokka waliwo n'abantu nga sinamulokole tubabeera nabo musiraamu muki naye nga ideas ezimutuusizza mu bizinesi ezo so omulabirizi twagala okwebaza mukama olulwo mu linnya lya mukama feeso era tusaba mukama katonda yatonda eggulu n'ensi akwongere emyaka gino 62 akwongereko emyaka 262 kituufu mu linnya lya mukama feeso ate mukama awulire okusaba kaddamu essaala zaffe amiina nga bwe yayogera mu kigambo kye nti ndibakwangaza nnyo ate ndibakusa obulamu akuwangaza sikuwangaza kukka naye n'obulamu obukkute amiina papa amiina buuza ku mikwano gyaffe olunyiriri balinyala kusooka okusoma olunyiriri Abaebbulaniya 13:17 muwulirenga abo ababafuga mubagonderenga kubanga abo batunula olw'obulamu bwammwe batunula olw'obulamu bwammwe nga baliwoza bwe bakola balyoke bakolenga bwe batyo n'essanyu so si na kusinda kubanga ekyo kyekyandiba bagasizza mmwe so twagala okwebaza mukama amulabirizi ku lw'obulamu bwo otunula ku lwaffe weebaka kitono ku lwaffe ogenda mu buliri kiro nnyo anavaamu aye n'ovaamu ku makya nnyo kati ng'olwaleero every Sunday ayingira late afuluma so we celebrate you our man of God. We love you so much. Ate nga Bible egamba Bible egamba emabega omusajja ow'amaanyi emabega omusajja ow'amaanyi wabaawo omukyala ow'amaanyi mu ngeri y'emu tusobola kujaguza mukama ku lwa myaka egyo mukama gyakuwadde ne tulema okwebaza maama waffe akoze ekisoboka abaddewo ku lulwo afudde n'agamba nti omulabirizi era agenda kwambala n'atula mu kyogenda okwambala omulabirizi nga tunafuluma leero ofulumya otya omulabirizi akajuisi kano n'akakuwa leero n'akufumbira ku kibumba ate leero n'akufumbira so byonna twagala okwebaza maama waffe nti mukama amukozesezza okulaba nga maama Pasasindi Kiganda Nalongo twebaza mukama naawe ku lulwo kubanga era emyaka omuntu tabeera bubeezi awo nagamba kati yeyongeddeko emyaka nga tewaliamu era omuntu bw'atafiibwako era tewali mwaka gumwongerwako okiseera nti waliwo abeere katonda gwakozesa omuntu oyo okubeera nga yeyongerako omwaka era omuntu bw'alya bubi bw'asula bubi nga tajjanjabibwa takola atya wadde katonda tajja kuva eri abikole byonna wabaako omuntu gwakozesa kati mu ngeri eno yonna maama waffe Pastor Cindy Kiganda tukwebaza olwa taata waffe alabika bulungi buli kaseera alabika bulungi buli lwavaayo okiseera nti ngaffe abaana tusiima tatuswaza oba kireera era bwogamba nti taata wange yono buli muntu agamba kyekyo omulabizi amakwomukisa amiina olabisibuuza ku mikwano gyaffe abalungi abatulaba ku KTV n'abatuulira ku 93 Kingdom FM n'abali ku mikutu gyonna emigatta bantu nga mwe muli ne Kingdom Media App
mukama yebazibwe mwebale nnyo okubanga gye muli mukebale okubanga musazeewo kutega KTV na 93 Kingdom Fama oba ku Kingdom Media app nga kwoli webale okulondamu okulaba ffe enkyayiro ekyo kyamaanyi kyokoze mukama akikubalire ne mukama bw'aba amaga mubagenda okuwa omukisa olwayiro era naye bw'ati alonde gwe kama agulumizibwe mwebale okuwunjagaliza amazaalibwa amalungi munnange nakyo sinza kitwala for granted nammwe abali ku mutwe bwe mutyo nabwedde abampeereza obumesagi mwenna ndabye obumesagi bungi birthday wishes ku social media WhatsApp n'ebirala mu Uganda ne wabweru wa Uganda bani mwebale nnyo okunjagala obwenkanidwa manyi abantu ne bagamba ekintu simanyi baba bakitegeera kitegeeza nagamba omuntu omu nti olunaku lwolitegeera nti olinayo abakukyawa lwe lunaku lwolivaluinga abo abakwagala bwolitegeera nti olinayo ate abakukyawa then ate ogenda kutandika okuvaluinga nnyo abo abasazeewo okukwagala naye otategeera nti si bonna abali ku nsi bonna nti bakwagala then you can easily take it for granted noga nti badde bateekwa buteekwa okunjagala badde bateekwa nga niyaga nti bateekwa buteekwa tewengayo bakukyawa kati oba omanyi ngaolina abakukyawa then abakwagala bavaluinga nnyo baagala ennyo bannange bagadde nnyo amina tulaze omulabirize munyamukama feesu ebyo nga tubimaze ate eggwanga lifiiriddwa abantu ab'omugaso lyafiiriddwa omusajja abadde Mpagi Luwaga mu nsi yaki tugite nsi yaki mu nsi ya theatre omu ku basajja eŋŋaŋŋuli mukulu Alex mukulu omukulu yagenze omulabirize Alex ng'ate mukulu ate 72 kwe yagendedde mbadde mbikeberawo okubikakasa birabika bituufu alabika yagenze Alex mukulu yagenze kitalo nnyo tusiriikiriddemu okumussaamu kitiibwa amina n'emirimu gye gyonna gye yakola Alex mukulu nze ntandika okumulaba emyaka 4 agayise nga mingi yesebo Alex mukulu ntandika omulaba emyaka 4 agayise nga mulokole Alex mukulu yesebo yalokokako nga mukadde wa kanisa nedda bishop Alex ntandika omulaba nga mulokole ogamba Alex mukulu yagenze nga mu Pentecost ntandika omulaba nga mulokole ng'ate si mulokole bulokole kyokka naye nga mukadde wa kanisa mpulira kipya kati sikiwuliranga tokolanga ki sikiwulira nko bukyambaawo Alex mukulu abadde mu Kisenyi wano mu Kisenyi mu myaka gy'ekinaana nga mukadde wa kanisa mu Elimu Church mu Elimu wali waggulu awo wennyini awo Church Elder era bannayuganda bonna obakubye tugiyita surprise tugiyita breaking news Alex mukulu abadde Church Elder mu myaka gy'ekinaana wonna nga Church Elder kadde wa kanisa mu Elimu Church Emengo Kisenyi nja kuwaayo oba oli awo abaali naye kale abaali naye mu myaka egyo kati ekyo kikuyambe okulireetinga information gyenkuwadde oba ogiverifyinga nja kuwayo waakiri omu gwomanyi abasaavinga naye mubuweereza abaweereza bonna abasaavinga naye mu kiseera ekyo mu kanisa eyo omusumba Bukenya Joero owaffe yennyini kati yogenda omubuuze Alex mukulu
omugambe wama mwasavinga ko mwena ne Alex mukulu eri mu chachi nga mukadde wa chachi newunyiza omulayi Alex mukulu nga musajja mulokole etsebo yali mulokole mukadde wa kanisa ne smile bije bigwerede simanyi bulungi obabadde asabirawa obabadde akyali mulokole nenze nkuwulidde ensooka omulaba myaka gya kinana nga mukadde wa kanisa naddala mu 86 au 87 ya Alex mukulu nga mukadde wa kanisa mu eri mu church genda obuze Joel Bishop Joel Bukenya ajja kuwa information era bwoba ngiri gyoli munnamawulire mukubireko oli mukuŋŋaanya ebyafaayo by'omugenzi era ayinza notuwulira leero abaddewa jo bitegeerere naye yajja kuwulira ennaku ze baali bonna amujjukirako ki so ku myaka egyo yagenda kale twebaza nnyo Mukama Katonda olw'obulamu bwe era tugamba bugambi ni Mukama yebazibwe olw'emirimu gyonna gy'asobodde omukozesa n'ekirabo eky'obulamu kyamuwadde nakyo tukyebaliza Katonda emyaka egyo gyamuwadde gwate munnange newankubadde Katonda aga nti agenze bukyali ku 72 tewaliyo batagiwezeza bangi Bishop tewaliyo abaafa ku lunaku lwe yazaalibwa nga nabo kwolwo lwe baafa tewaliyo aba embuto ezaavaamu naye weyabeerera mu lubuto tewali mbuto zaavaamu n'olwekyo omanyi bwoba tonneemulugunya nnyo ate olina okusiima akatono kwobeera ofunye olwekyo Mukama tumwebaza ate ako si katono samu ebiri si katono munnange wali abalina 9 eggulo Matiya Lwanga wa Wakiso chairman yali chairman yabadde ali mu kujaguza maama we w'emyaka 9 babadde ku birthday nga maama we azina mazina abuukabuuka maama we nebagamba yabadde wanalabye ku KTV nange mawulire ga KTV maama wa Matiya Lwanga yabadde ali mu kuzina mazina ye nga bagamba talina ku myaka 9 talina wamuluma wabumba kyeryo Mukama akyali n'amaanyi myaka 9 talina wamuluma ekyo kitegeeza ki munnange naye mbu yali teacher yali teacher maama we mbu yali teacher ekyo nakyo oluusi baticha abo baticha batera okuba abagumu osanga ticha yakusomesa baticha balimu ekyama okutusenenga yakyali baticha batera okugumu bakiki muzanyo babeeramu ndowooza ticha yansomesa mu nassale kisa nassale school wali ekabawa ali kati ndowooza 85 naye bw'omulaba oyinza okulowooza wa 65 ekika ky'emirimu gyabwe gyebawangaza bazinazina ku mazina bazanya n'abaana research oyo bwe bakola kino kikirabika nokuba ti oli teacher naye ate ndowooza naye badvantage muko anti obeera omanyi oba muyigirize omanya byonoolya nabyotolye kuba gwe bisomesa abalala omanyi sebe ekyo nakyo kinene ekyo okuba tekiragajjalira enyimba ezisinga obungi enyimba 9 ku 10 ezitujja mu bulamu bw'ensi eno ziva mu mmere byetulya kati omuntu wabanga olidde ali informed omulabye ku myaka 9 talina amuluma muzibu kugambye 9 n'amazina azina omulaba ali mu nsanvu n'amazina akolaki oba mwagala n'amazina azina kakati okirabye so wali abali mu 9 ali abali mu 10 wali abali mu 10 mu 10 jajja wange Nakanwangi yagendera ku 10 mu 10 omulabye ayimirira ava mu kifuba akati oyo mwita wakusaaga oyo Amina kale naye nga twebaziza olw'obulamu bwa mukulu Alex mukulu tuwebaziza Mukama Katonda agulumiza olwo byonna byasobodde omukozesa byasobodde okukolera eggwanga lye
erinnya lya Mukama lirazo. Amina. Amina Franzo omulabirizi bwatyo omulabirizi atubuuzizzaako mu linnya lya Mukama Feso omwana Katonda omulamu. Omulabirizi waliwo ensonga enkulu twabadde tujogeddeko wano katono n'omusumba Moses Mulumba ate kizze kyeyongera simanyi oba kigenda kusalirwa kitya amagezi y'ensonga tugiyite ya security kati obumenyi bw'amateeka bungi omulabirizi ababbi bangi baalula buli kaseera bongera kwalula aluzibu lunaku yongera buli kaseera n'obukodyo obupya kati omusumba Moses ada atubuulira nti tetwakava muda ku nnyinyi nga babbye omuvubuka omutombula kalevu abadde azanyira mu vira kapiteeni omuntu wagamba nti oyo kapiteeni wa tiimu oyo aba muvubuka embula kalevu kati muganda waffe muto wa musumba Moses Mulumba yasimatuse basimatuke last born waffe ku Northern bypass bakwata yinja bamalirivu omuntu hadiko wagaga nenango ayimira mu motoka ngejja n'amaliriro bafaafe nayo oyo abamalirivu omulabirizi kiki abannayuganda tubagambe ki batunda kwekuuma tutya tunakikola tutya kubanga abantu kati batambula mu kutya tewakyaliwo otuuka wotambula n'ogamba kati ndi safe nga tetunatuuka ku kye tuteekwa kubagamba ndowooza tujja kuba tweryazamaanyiza nnyo obutakuba tooki kuwa gye kiva what the problem is. Omanyi kizibu nnyo oluusi okunogera eddagala ekintu kyotategedde wa gye kiva oba obulwadde bwotategedde obulwadde buvaawa. Uganda yaffe eno gye tuwangaaliramu gye twagala ennyo number one olina okwongera okwesabira eri Katonda agiyambe. Number two, abakulembeze baffe bayina okwongera okutula wansi oba paalamenti n'abakulembeze abala ku mitendera egy'enjawulo bayina okwongera okutula wansi okwogera. Number one, okutegeera ebizibu byaffe nga Uganda. Omanyi buli lw'otategeera kyoli era n'otatwala mutawana kutegeera bizibu byo n'otandika oluusi okwegeraageranya ne neighbor kubanga neighbor aguze ssemutundu naawe n'ogula ssemutundu neighbor aguze pooko naawe n'ogamba tujja kuvuganya paka kuwulira bubi. Oluusi enfuna yammwe nga si yeemu kituufu neighbor sente azijja walala naawe ozijja walala mukola emirimu gyanjawulo emirimu gye mukola gyanjawulo ate gwe oyagala kuvuganya naye bwagula emmoroka naawe n'osinga ekibanja kyo naawe n'ogula gw'osinza ekibanja. Amazima gali nti oba ojja kufuna ebizibu bw'otategeera levo yo noyagala ovuganye n'omulala. Challenge yaffe tuli mu Uganda eggwanga erikyakula eggwanga erikyalina challenges zaalyo eggwanga erikyalina ebizibu byalyo. Ebizibu byaffe bingiko nti illiteracy level ekyali waggulu nnyo compared to other nations oba compared to nations that are in the first world ne second world. N'oluusi tugenda ne twagala tukopeyo ebintu byetulabye eri nga babikola si kibi okukopa naye ekirungi okutegeera ekyo ojja kikola ddi ekyo kyoyagala okukola ogenda tetuganya ojja kikola naye ddi ogenda okusinzira ku nfunayo ne levo yo kwokyali. Si buli kintu ekiri e Bulaaya nti wano kijyawo si buli ekiri e Bulaaya eri si buli ekiri e Bulaaya wano kijyawo. Bw'oba oyagala kutegeera kibayita eggwanga sooka lizze mu makaago lizze ku level ya families maka si buli ekiri ewa neighbor nti ewo gyekiri ewo abaana bayinza okuba nga abamu bakyasula ku bitanda nga bali babiri
ewa neighbor nga buli mwana alina ekitanda kye ate ewo basharing olwenfunayo ewo oyinza okuba nga okyalina gwe abagenyi mu ddiiro ogutali musango abagenyi abasuza mu ddiiro mu ntebe si musango bw'omanya nti olunaku lujjako kya babeere nga tebakyasula wa mu ntebe naye bw'otandika okukoppa buli koolabye wamulira n'oga nti ogenda kukateeka ewuwo nokola copy and paste oba ojja kufuna obuzibu saagala kulimba n'olwekyo nze sometimes bwenkola analysis ku ggwanga lyaffe ne kubakulembeze baffe ne decisions zetukola ezimu ziragira ddala nti tulabika tetunnategeera bulungi ggwanga lyaffe tetulitegeera tetutegeera society tetutegeera economy mwetuli nayo tulabika tetugimanyi bulungi economy yaffe eno nti ekyatambula ng'ewennyera ng'eyavula olina illiteracy level eri waggulu nnyo gwenga eggwanga olina job crisis eri on a high level kubanga olina byokebererako nogamba ndowooza ebbula ly'emirimu lirabika likyali waggulu nnyo okiwulidde illiteracy levels zaffe nazo ziri waggulu nnyo kati okutuusa nga tunogedde ebintu ebyo eddagala waliwo ebintu byetasobola kuwamatukirako kaakati n'omala gabikola nga tonnanogera ebyo ddagala sooka binogera eddagala sooka onogere eddagala ekizibu kya illiteracy level ekuli waggulu ennyo nti olina school drop out bangi abatalina mirimu bangi nnyo njagala ojugire nti eggwanga lyaffe tukyalina n'ekizibu and because of the illiteracy level naye oba oliawo ne factors endala tukyalemeddwa n'oku industrializing economy eno society kyalemeddwa okubeera industrialized okugamba nti bannange wetwogerera nti tutandise okulingiza China gyeri nga tugamba nti buli munnayuganda abeere productive buli munnayuganda abeere ng'alinayo nekyasobola okukola ne curriculum ne tuzikyusa ez'amasomero gaffe ne tugamba tetukyasomesa baana kunoonya mirimu tusomesa baana kuteekawo mirimu kubanga China gye yalaga yeeri ku kya industrializingewaka oliko kyosobola okukolera ewaka olina kyosobola okukola kati gye twaligenze nga ekyo kyetulwanagana nakyo naye ekyo bweba tunnakikola wangi ng'okyalina illiteracy level eri waggulu nnyo okyalina job crisis eri waggulu nnyo joblessness ekyali waggulu nnyo then genda olina rate eri waggulu nnyo ya school drop out then genda mpola mu kuimplementinga ebintu ebimu olaba ekigambo kya trade order omanyi abantu bameka bekyaleka nga tebalina mirimu it's a good idea naye omanyi abantu bameka bekyaleka nga tebalina mirimu nnyo wangi noleta tractor nositulawo kakioski k'omuntu noleta tractor nositulawo container ye ka business ate ne business ne mali eno ne capital n'omutwala obreedinga kyekyo kikyo breeding oyalula kiki kyoyalula kubanga oyo tubadde tumukuumidde awo wadde si kirungi okubeera ku mabbali g'ekkubo lyaffe abamerika bwe bakyala tuswala kubanga ali wabi balaba ebintu bye batalabangako ewaabwe naye munnange bo bali luddawa mu amerika neiba bwojja nosiŋŋana abaana bange abamu nga bakyasula mu lukuubo mu kolido abaana bange abamu nga bakyagaba n'ebitanda abaana bange abamu nga bakyasula mu ddiiro sookoleka okunjerega ennyo kubanga siri ku levoyo kuba ate naawe gyoli si gyewatandikira naawe gyoli si gyewatandikira leka neegattegatte neeyiyeye neetetenkanye onkyekingako oluvannyuma lw'emyaka 15 ojja kusanga luwa ebyakyuka naye tonteeka ku pressure gonjo oyagala nfaanane ng'ewwo ate ng'enfuna zaffe za njawulo nze nkyali mu kwetetenkanya so bwe tunatuuka ku eyo leva etegeera nti tukyetetenkanya ne tuleka abantu ne beetetenkanya ne twegumiikiriza buli muntu n'agumiikiriza munne of course ne mubeera mu guidance ne zibaawo ne bwe mba njagala kuleeta trade order bwe mba njagala ogireeta nsobola okutandika ogireeta mu bigambo creating a culture nenjirita nenkosa zino zonna media eziriwo nenkyogera bannange muleme kubeera ku luguudo
bane ngoli ali unga atandika okweyo okesalya magezi banange tubawadde omwaka gumu nno tubawadde omwaka gumu ngantandika gye bayita count down bwentandika okwogera mu January nga bagamba abaye bane tubuzayo emyezi 11 mbuti twagala ali ku luguudo era bwe tukusangawo ebintu bye tujja bitwala ate ebintu tujja kujjawo n'ebintu nga tubitutte bane ebula emyezi 9 banange ebula emyezi 8 nga nkola gye bayita nkola siyaasa President Museveni amanyiddwako ekyo kimu yajja n'ekigambo kye bayita siyaasa oyo yali badde alabikira mu buli kintu siyaasa omukoleramu n'obuildinga culture kyoyagala abantu bakikole bayibuli ga nti okukkiriza kuva mu kuwulira yogera bawulire bannange no muve mu ntobazi bannange nabali awo egwindi awo abali awo bannange bwe tubula emyezi 9 bannange abali abatunda emiti okiwulira ngaokola zi count down nga bebuulirira ababadde ebibiri ujoko kwogera nga bafuuka 10 oli agamba wati sajja ayogedde ennyondo za Amerika bajja mbisa mu nkola owayi kambeewo ngende neeyi ngasegasa obusende bwange kambeewo n'akayuma nkazimbulewo n'ebintu byange bifulumye nga tebannabizingazinga na tractor tebannabimenyaamenya owayi kubanga oyogera mubannaye nolusigaza emyezi 8 bajjaawo zino zonna media zikozesa zonna zino kuba babawe nga bawulira ne TV no zikosa nabo benyini gye bakoma okuwulira gye bakoma okwebuulirira gye bakoma okuga nti birabika nno biri serious bannange tusigaza emyezi 7 bannange tusigaza emyezi 6 yogera tunatera okujja bannange tunatera RDC betulonda betusasula bakola mulimu ki lwaki tebajja ne twogera ebyo ku malediyo bannange nabaawo batayo badde twabagambye muveewo twagala muntu yingire nga tubajjeyo nkompaka bannange nno tubula emyezi 6 bannange nno tubula emyezi 4 bannange nno tubula emyezi 3 bannange nno tubula emyezi 2 owulira bo bajjawo sebo ogenda okutuukawo abaali ebitaano ng'osigazaawo bataano ab'emputu okusinga okujja noba crashinga nolita ekitrakita bonabona noba crashinga ano tabalaga gye balaga naye nga weerabidde nti oli mu crashinga baana bo botategekera bewalaga oleese ekizibu tobawadde wakusula ate bwofuga ate bwokulembera kati oleese ekizibu nti era kwegamba olinga gwenyini ayeetemyeko amagulu kuba buli kimu era kidda gy'oli kubanga kyonna kikomawo gy'oli okiwulidde bw'obajja ali ku luguudo ku mpaka n'obajjawo nga tokoleza gye bayita sensitization and awareness tobateekeddeteekedde ku mpaka container stores tutte obubizinesi obututte omubututte bonna mubuzinza ate nako kulinga kwekuba ndobo kubanga gwe wabawadde omutu emiliyoni emu eya PDM gwe wagibawadde sabuni golaba atadde wali ate sente zo ziri zewamuwa atadde wali kakati wali muwa miliyoni wali omanya agenda gikolamu ki ekola ki miliyoni ekola ki era kuyinda obujja wali kati ate omusanze ate obuyonto obututte tolabanga ate kyewamuwa okitutte katulabanga atolesa ekizibu so singa wagenda mu sensitization and awareness nokosa zino zonna media eziri wano nocreatinga bannange nonve ku nguudo bannange tubagalawo bannange mulabikirawo bubi bannange noonya gyolaga tubulayo emyezi 6 bannange tubula emyezi 5 tubajjewo bannange tubula emyezi 4 okusinga kozesa emmundu y'olugubeere mumwa okiwulidde kozesa mumwa yogera nnyo seba ogenda okutuuka ng'ebula omwezi gumu ogenda okutuuka ng'ebula ennaku 15 nazo ogere bannange no ennaku obula 15 bagenda bakendeera bannange twagala basanga otwala obuntu bwammwe obwo bannange ebula ennaku 14 bannange ebula 10 bannange buli lunaku gwekozesa media olutalo lubeere lwa media yogera nabo benyini nga bajja bebulirira bannange tubula ennaku 3 bannange tubula 3 bana sebo ogenda okutuukawo nga babijjeewo ate nga tuwalina akunyigidde ate nga buli mwagade mwagala kibano musajja bagwedde omwaka mulamba naye namwe mulimba wali badde wayiya dda okiwulidde nze nzikiriza nnyo mu ekyo nti abakulembeze baffe singa bakwata ekkuba eryo bajja kutuukanga ku buwanguzi obw'ebintu bye baagala okukola ate nga tebakoze damage otherwise kyangu nnyo okugezaako okukola ekintu ekirungi nekifundikira nga ate kivuddemu ebizibu kubanga olina okusooka okwebuuza kati abo bonna abafuuka jobless abaava ku nguudo n'abamenyebwa obuyumba bwabwe abamenyebwa obuyumba bwabwe jjukira majority be bataasoma tolina emirimu gya office nayo n'abasoma giremeddwa okubamalawo office work it cannot consume all the infrastructure we have actually kakati olina okusala amagezi nga leader tozibiriza maaso oga nti sibiraba
nze sibiraba nze batibinda banange sibiraba bikulaba sebo ng'omukulembeze bikulaba katandika okwebuuza biki ebyongedde crime olwaleero mu Kampala biki ebyongedde crime mu kibuga bw'omala omuyoolayoola n'obubizinesi bwe ng'obutute ng'alina abaana basatu ab'okuliisa ewaka omusuubira kubeerawo ati agenda kukola ati okubatera emmere ku mmeeza olaba bw'omusindisa okukwata akatafaali afune gwakuba atege gwalowooza nti alina sente amukuba akatafaali olaba have you seen how you have created a problem by trying to solve one you were trying to solve a problem that you could be creating more problems nolwekyo ndowooza twongere okusabira abakulembeze baffe mukama bawe amagezi nga implementing ebintu bino nga babisa mu nkola wetaaga amagezi tuteekewo magezi ne wetaaga amaanyi tuteekewo ki amaanyi tulemegenda kubagamba nze navudde gulo New York gulo ebyo tebyabaddeyo saabira byewe New York kyendalabye eri kyenjagala kati kyagala wala gundi eno si New York eno si ki kutuuka wetuusa eno si New York yakuleka emyaka 3 emabega yakuleka emyaka wasigala emabega emyaka 3 olina okulwana ennyo okutuuka webali olina n'okuddayo osome history ng'obuba 300 years ago how were they baakolanga batya kati ekyo bw'omala okukimanya atandika ogamba wayi saagala kukola byakambuukire baaba waabuukidde okiwulidde then okutandika okukola transition ne transformation naye ng'ogikola muli mu magezi nga ebyetaaga amagezi obikozesa amagezi ebyetaaga amaanyi obikozesa maanyi okusinga okukosinga problem New York oba America gyogamba amasomero gayo agasinga obungi gonna ga bwereere primary zonna za abaana basomera bwereere ate ne bafuna quality education si bwereere nga bitebe bya ngerigeri naye quality education New York policies za nyingi nnyo byetwawukana nabo bingi nnyo byetwawukana nabyo gokyayi gwe olina indicators eziraga nti amazima gali nti illiteracy eri waggulu nnyo ekyo kimu that's a very big factor and all those illiterates are human beings aba contributing to society and population we live with them you cannot deny them they are here with us in the society they are here with us and they are part of us you have to keep thinking tukoze okuba transforming obutatufuukira kizibu enkya nkiddamu tukoze tya okuba transforming okuba wa life okuba wa hope obutatufuukira kizibu enkya olaba abaana ababeeranga ku nguudo okwo bonna abo abaana bali ku nguudo mwe bwe mba muvuga emmoroka zammwe mubayitako ng'endabirwamu ziri waggulu ng'akyalina emyaka 8 n'omuyitako gwe n'olowooza nti buli mwaka ajja kuba wa myaka 8 bolooza nti buli mwaka ajja kusigala nga wa myaka 8 kumba akula gwolaba oyo amala n'akula naweza 9 naweza 10 naweza 15 naweza 20 naye nga oleda alina bitterness akuzaala b'emmotoka zimuyitako ku Clock Tower endabirwamu ziri waggulu you don't care temufaayo luli abadde anyeenya mukono ng'alina emyaka 8 ayagala omuwe naye kati ng'amaze okuweza emyaka 25 nga tewali agenda muwa tewakyali amuwa naye ng'ate obwe bulamu bwe yakuliramu ate nga yakula alaba muyitako n'emmotoka mumuyitako n'emmoroka eziri mu ndabirwamu ezeggalidde mu tinti waggulu kiki omusuubira okukola nga wezeza 3 lwaki takwata akatafaali kapeeva n'akabalo lw'endabirwamu oyo n'agamba muli mweyagala ffe tubonaabona twali aki ffe twabakola ki akiwulidde n'olwekyo bakisoboka ng'olinawo puroguramu ya gavumenti esobola omugyawo ku myaka 8 mugjeewo kubanga oyogola babeegi ng'olwaleero ng'anyeenya mukono enkyagenda kunyeenya peeva leero anyenya mukono gwate ng'akusaba leero ali mirembe naye ebbanga lyamala nga muyisaako Land Cruiser ezo nga muzimuyisaako ng'endabirwamu ziri waggulu ziri mu tinti tamanyira bantu bameka bali muli munda mweyagala mweka agezako kulingiza bw'ati yetegereza mweyagala mweka atayagala agende amalala agamba kale leero nyenya mukono naye nkyanja kunyenya peeva oba jjinja lya minzaani nolwekyo ffenna eyo alibadde threat gye tuli ffenna kyalibadde kitukwatako so omuyitako gade buno baana oba buvaawa obubuuza buvaawa
enkya bwe bugenda okukwata amayinja ga minzaani. Lwekyo ffenna twali tunuulidde ng'ebizibu by'eggwanga lino nga ffenna tusigaza ekibuuzo ekibuuza tukoze tutya ekyo okukivuunuka, tukoze tya illiteracy level bweba eri waggulu, tubakoze tya aba school drop out, kubanga tomorrow they may make you to hate where you live. Bajja kuleetera okukyawa ekibuga mw'obeera nga tokyakyeyagaliramu, tosobola kutambulako street ng'okutte ensawo yo, toyinza kutambula ng'okutte egundi essimu yo kuba bagyagala. Ate tafaayo oba akusse abaza ssimu yo nakasawo okutte. Tulina indicators ezimala eziraga nti amazima gali nti eggwanga lyaffe emirimu tegiriiwo. Kubanga obanga kati ate ne ba graduates abamala graduate nga bafulumye mu zino college ennyingi eziyaludde ne university tertiary institutions eziyaludde ennyingi ezifulumya buli week bagraduate buli week naye ne tutasooka kubuuza bwe bamala graduate nga ne balaga wa ne bakola wa tuziraba buli weekend bwe bamala ne balaga tubiraba ne badda wa kaakati ogenda okulingiza ku airport nga lunaku bafuluma lusanvu naye ate kati n'aba batwala ebuwalabu kati ate majority basinga kutwala bawala olwo abalenzi ne basigalawa embuto tezikyazaala abalenzi zizaala ye kubatwala eri. Is that a permanent solution? No, it's not. Is that tulina ebibala ebivuddeyo ebikwatikako ebikwatika ndozo kiraba. So we still have a problem obanga ne bayanga graduates bonna bagenza ate ku bwannakadaama ne bwakadaama egindi mu Saudi Arabia n'awalala. Then kati ate olwo bano abayingizaayo akatono bano abaafulumayo ku mu P4 abafulumayo mu P7 basalidde magezi kyabalabika okyayina ate nabo bangi nnyo anti jo nalabye era KTV yabiraze. KTV yalaze emikolo yalaze program ene gye bayita presidential initiative ku Lwomukaaga naggala by'amawulire nga babayise bagende baba training ey'obulimulimo myezi mukaaga. Sooka olaba obungi bw'abaana abayiseeyo. Sooka olabe kubanga kamera za KTV zagenza oba ku senta zabadde nga nnya n'endaba obungi bw'abaana abayiseeyo. Ekyo kikulaga ki? Kikulaga ki ekyo? Kikulaga ki? Kati eyo Uganda gy'olina eyo Uganda gy'olina eyaddala kati abo basalidde magezi ki? Ate najyo abalabi abalabi kati ate majority bawala kitegeeza abalenzi tobalinaako nteekateeka kuba ate nabo gyebali kubanga ate nabo gyebali. Nolwekyo that is still a very big problem gye tulina okunogera eddagala. Twetaagamu amaanyi amala. President mwebazi lwa initiative naye ekyo kiraga ki? abayitirivu bonna Uganda baba nga bonna tebalina mirimu abamu bazaala ate bali around wano mu sababu za Kampala webale nnyo nate mukyala ate osobodde kulabako bawala tebakulaze balenzi babaddeyo nga batono nnyo bali luddawa era bapanga ki era bayiyaki kubajjukira ne buwalabu tebabakkiriza genda kati ne baba nga be bakola ki? Ajulide. So we need to address this problem. Tulina gya addressing. Era tulina okutula wansi tugambe abaayi nti ekintu kino twongeremu ku maanyi tukisalira amagezi agasingako awo. Okiwulidde bw'omala okutegeera nti olina bano bangi nnyo bwe bati kati ate tuleeta maanyi mangi ng'oyoola bukiyosiki bwabwe kubanga naawe otegedde obeera opretendinga you just pretending kuba otegedde you have a problem tebalina byakukola otegedde toyina ekizibu kakati ate abataddewo obunankani bukiyosiki bakole tubalumbalumba iri kuba nalaba banaffe aba trade order bayingira nabalaba nga bavudde ne ku kibaliko bava ku kibaliko ne bayingira eri yonna mu buguudo bw'omukyalo bunamwaya natuuka era akayi bishop era akayi waffe eri ekoki nga bakaaba nga obugundi bwonna babusenze nga tugezaako okusanyusaani tugezaako okusanyusaani abaana bange bali waka mu maka gange sirina bisenge bimala mwe basula kakati abamu bazze basuze mu ddiiro abala bali mu kolido bagamba muveewo kubanga abagenyi bajja how can they bagenyi become my priority? Bagenyi become my priority? Sagala kubala bano baana mweze era abagenyi banga abajja bagamba tulage we tulaga mumanyi nga bagamba tulage we tugenda
bayinza okujja wano abagenyi ate bafuuka batya priority okiwulidde kakati eyo challenge tuyina nti bano baana bo sooka ononye engeri nga naawe nyini okiraba nti tonnafunawo nteekateeka okyatetenkanya okyayiiya then kozesa amaanyi matono abaana nga obagoba muki mu kolido webeebase abaana nga bagoba mu kolido webeebase watadde omufaliso nomugaa nti genda eri mu kisenge taata gwe eringezayo mu kisenge olebe wajjudde mu kisenge wajjudde taatazenjiyize wano kati omugatte obwongo mugambe mwana wange tukoze tutya naye oba obigassemu okwekoza n'okweraga okulaga nti gwayaga kufaanana neiba yazimba kalina alina ekisaakaate moroka ziyingira abaana bazimba alina gye basomera togezaako okukoppa neiba waliba nga tonna mwenkana. That is my submission and a humble submission nti tutegere Uganda yaffe gye tulina, tutegere society gye tulina, tutegere kye tulinawo ne kye tutayina, tutegere nti waliwo bye tugenda okukozesa amaanyi ne bye tugenda okukozesa amagezi ddala eri mu lubugumo endejje mu lubugumo omuntu bwabanga ataddeyo kiyosiki omugenyi wange gwenjagala jje wano e Kampala alabe ekibuga ekinyirira gwe mmanyi ntagenda tajja kugenda mu lubugumo naye nga tunuli mu lubugumo akyali kizibu kyange sinafunayo mutetenkanya twogedde ku illiteracy level ekyali waggulu, school drop out ekyali waggulu, obulamu bw'abantu bakyalimu ebyo byakwetetenkanya okiwulidde then nga muga nti gwe beerawo naye omwaka gumu ng'ovudde waawo beerawo naye bwe nva bubiri gwe n'oyingira eyo nalina mubwalo n'ogenda ng'oyisa ekikalamu ku buli kakiyosiki abali mu bukiyosiki obamanyi bulungi obategeera omanyi lwaki webalyawo omanyi lwaki bali mu ebyo Ajulidde oigula bayali badde mubbi yali badde akuba butayimbwa yana kyafunye naye kati agamba wa nja kugenda nkuba akatayimbwa bankwate banzitira obwere kasita nafunye miliyoni ene ya PDM kanjiteeke wano nsobole siripa zino nzitundire wano kati ate omusajja nga veeri sike wano chapati zange kati omusajja nga ate aveeri oluusi ne bye bamulagidde si byakoze babagamba kutereeza kibuga smart city kati ate eri mu kyalo ate kifo efuuka etya smart city okiwulidde ate gwe n'omusanga nasane eyo yonna ne mu lujalwa awempe eyo yonna n'obusiripa bwe n'obuyoola obusiripa gwe omanyi gye yajja essente ezabusuubudde abadde agezaako okuva mu bubbi kati omuzizaayo mu bubbi kubanga akasente ke akasonze abadde ava mu bubbi ng'atidde essasi atidde omwokya ebipiira n'agamba waayi onzibyeko kyenzibye kantandike enkole kubanga ate nabano bonna abagagga baffe be tulina bano abagira abagagga baffe bano betulina betusolozaamu emisolo betulowooza nti bebayimirizaawo eggwanga okay which is okay nabo twali bakozeeko okunoonyereza ne tubuuza baatandika batya amanya sigenda googera wakopewo naye bano abagagga b'ekibuga bannannyini bizimbe abo bakoleko ogenda obakoleko study buli omu omuteekeko microphone omugambe ku myaka 18 wali okola ki you be surprised bwanaga navuganga kagaali natwala siripa mu katale k'omubuulo you be surprised abamu abo bishop be batembeyi be batondeyo oligira ababeera ngabugabo awo ababeeranga ku nakivo gundi awo ne kupaaka abo abagagga b'olwaleero be baali abatembeyi mu kibuga batambuza obuntu kati webaava ne bandika ogenda e China yesebo ne baba Japan era nabo beeyogerera bulijjo be baali abatembeyi awo kati ekyo bwe mmalo kimanya ntandika okutegeera ne ngamba ekitegeeza muno bulimu obutono bukolanga hakyale bwe buhakyale gye tuyaluliza abanaafuuka bannaggaga enkya betugenda okuggyako emisolo n'olwekyo obulimu obwo obutono nabo tubalere kubanga bukirabika enkya bebagenda okufuuka bakirumira bebagenda okufuuka bahamu bebagenda okufuuka badreke lubega bebagenda okufuuka bagundi abo kasita otegera obujulizi bw'abano nti nabo balabika baaveeyo then toyasaayasa magi ng'ogamba nze njagala nkoko zokka amagi nagakoowa njagala nkoko weerabidde nti ate amagi weerabidde nti amagi mwemuva enkoko oyasa amagi tolina nkoko zankya okulaba ku magi bulaba egiwuwa bulaba egiyasa kati enkoko entogezaokulimagaliwa kubanga ate enkoko enewe kambikomyawo engeri gyendi ku birthday yange
neme kwogera bingi si bulwanga njogera ebiyitira ne mugisaza kati bannayuganda twante magezi kubanga ekyo kyo weekiri ekyo kati abatukolwako mu byenjogedde bina timbadde magezi n'akatono mangi nnyo kati ate oyagala mubongere galiwa bakuba nalunga yakola nalunga yagoya amayuni nakola ati nkole mpomye nalunga yagoya amayuni tonyongerezako bigambo birala nze byenjogedde mbibagambye mbalaze ekizibu wekiri okiwulidde kati wetugenda kale kukyoyagala okuwulira ekya security olwokuba oledde tuli wakati kati ate mukyo tuli wakati mukyo nti kati oledde ekintu something has caught up with us something has caught up with that kati now it has become a security issue and a security threat kati naffe ndowooza abaagala security ate ndowooza gavumenti poliisi eveeyo kati poliisi esooka eveeyo etubulira ekyokukola edda waliwo kye baayitanga community policing bannaffe abali mu community policing baleme kulya musaala gwa bwereere bajje bakuma radio gano ne kuma TV gano ne mu community batuuze abantu batusomese ku security batusomese katwetaasa tutya kubanga abaana bakuta obutayimba abaana obukodi babukyusizaamu katuwulira ebintu ebyo ebiri ku mulembe guno ebitaaliwo oluli bavuga gaali oba olowooza bavuga bicycle kumbe baagala bakusazeeko baga ndi eyo gaali ogamba egaali yeri wanga sigirabako mipiira ngate bategeeza kirala baana kuluno bakulumba bajjanga 30 bajja 30 bakwetolola bati kati twagala okumanya awo ffe ne tukola tutya zarumbiddwa IGP ave atuwe ku bukodyo atubule twekumatya buli munnayuganda bamuwe mundu abeere ne pisto ye oba mu Amerika gyekiri omuntu omulumba wegendereza tomankyalina mu Amerika muntu emundu oyingira wali n'ogyegulira okine kati ate eggwanga lino ate tuba twongedde erijjuddemu basukulu drop out erijuddemu abakwata obutayimbwa mukwasa emundu oba ogenda kikola otya naye era naganava bagasalira essubi baveeyo batubulire batuweeyo ku bukodyo oba bapamitinge buli muntu atambule ne kagundike ka paper spray ng'akayina mu mmotoka sinze ngambye nti poliisi eveeyo egaidinge oba buli muntu beera ne ka paper spray ko wali nabono gwempulira obusanyalaza kugamba omuntu abeereko ne ka self defense omuntu n'asanyalaza ng'ali ku kitaala kujyamu kubanga oli ku kitaala tomanyi kiddako luli bawagambanga nti emmotoka girookinge teka muloko endabulamuzi bere wago teka muloko tebakyamanyi loko tebakyazisa mu kitiibwa peba gyakwata nagibalangula endabirwa ayinza nokuleta embazi nakutuukako kati omuntu agoyingewa kati olwo omuntu nabanga agoyingewa ndowooza okiraba kyegamba nolwekyo poliisi ereme kusirika ejje tusomese byemanyi kubanga abapoliisi abo n'abasecurity bakugu nnyo balina ebintu bingi bye bakola ffe bye tutamanyi okukola omulimu gwabwe naye baveeyo basharinga ideas naffe batugamba abaayi waliyo nakano abaayi waliyo nakakolyo kano wadde nabali bajja kuba bawulira naye era kale kisingako amanya ne gwalumba gwalumba naye akola atya naye bamutendeseemu kuba kati omuntu akole ki tuddukirewa ekibuga tukibalekera abantu abo petugende ewalala tugende mu kyalo waliwo kiro kyebagenda otukolera nakasongola oba twegenemu ekyo kyendakasongola kyebagenda otukolera kati kino ekibuga tukirekera abakubi bapeva basigalamu bokkabokka bannange poliisi gavumenti muveeyo mutubuulire kyetteeka okukola ku insecurity nabikanga ekutte wansi ne waggulu naye nga eri mu background biri byensosa okwogera njagadde kubalaga ekizibu oba olyawo ekicontributinze kino ku bizibu bye tulina era ekitutuusizza wetuli kati naye wetuli kati aye tulina okuwuga tuyitawo tutyaoba tetwagala okuwugwa tulabe nga tuvaawo ne byonna mukama mulungi obudde bwo bulabika nga butuluulidde omulabizi obudde bwo bulabika butuluulidde owejjokolera waliwo ensonga nyingi zetubali twagala okwogerako naye maama simenti obudde butuganya ensonga ebadde bizze bikola amawulire ennaku zino omulabirizi enguzi ng'ebadde efuusa enguzi omulabirizi enguzi naddala
eri muloko guki local councils eyo local government enguzi badde fuse enguzi oba enguzi fuse enguzi naye mukwano gwo mukwano gwa fuse mukwano gwo buli bamulabako bagamba wuuyo abamu bagamba nti ajja bagamba nti nga badduka misinde abamu nabudde nga bagamba nga waluji yagenze nga n'abaana tewali bagamba bano baana bameka tuli mu lusanfu lumeka naye nga teri mwana n'omu nga abasomesa batisha bagambe temujja musigale wali omukulu wajja so bishop simanye oba osobola kukyogerako ekyo engeri gyakutemu ebintu abamu okuyitamu ekira abamu bagamba nti engeri gyakolamu nungi engeri gyakolamu nti kubanga abamu bagamba nti bw'oba onoolwanyisa enguzi okuswaza okwo kubeeramu muntu kuba bw'oswaza mubeeramu abakola batya abatya abamu ne bagamba nti naye kituufu okuswaza kubeeremu naye n'okunoonyereza kwandibaddeeko kungi nnyo nti tuwulire nti bakutte egindi n'abagere bakutte nti nemuki ne mu mbuga z'amateeka batuuse nti naye bw'otuuka n'ogamba nti gwe bakukwate oba buli wagenda abateekoddwa okubanga baabo bakwata gwe mubakwate zijjeeke ne ziruma ne zikola zitya omuntu n'aswala mbu nebalunyisa kabangali kyate gye biggwera oba oli awo tomanya kubanga wano tosoose kukola ki kunoonyereza kyogenda okutuuka eyo ng'oluusi bye bakuvunaana nga tebikola bitya nga tebiriiyo naye ate nga wamala dde okukola ki wamala dde okukwatibwa n'okuswazibwa so abamu bwe batyo yengeri gye bakuttemu waliwo okuba empawa bagamba kyakola kituufu nyo tutukubera engalo abalala bagamba nti kyandibadde kituufu naye engeri gye kikoleddwamu simanyi oba wadde obigoberera omulabirizi saawe tuli twogerako ki dokita mbadde ngobereramu akatonotono tumwebaza omukulu Balamu minisita honorable nemunne n'ameere beebale okufubaafubako beebala okufubaafubako kyebakola kireeta essuubi naye ate kyongera n'okulaga bannayuganda nti nga tubadde twavunda dda wakiwulidde ng'okuvunda kubadde kungi naye ndowooza bannayuganda balabika basuubira strategy esinga ku eyo bannayuganda basuubira strategy esinga ku eyo ey'aba headmaster ne batawuni kiraaka bannayuganda bali aweya nti yes kituufu abo nabo bacontributinze ku kudda kw'eggwanga emabega naye bwe bannyanja abantu babeera bakyalinze nga bwe balaba ng'okwata b'omukene babeera balinze ate lw'onookwata engege kubanga wabeera mukene wabeerayo n'engege baagala kumanya bannayuganda baagala kumanya engege ezo zitandikako ddi kuba ennyanja y'emu ate ez'empuuta okwata ddi ate empuuta ssebo ng'erya mukene kaliira emyaka 3 empuuta ekalya mulundi gumu baagala okumanya empuuta zo zitandika zo zikwandi wendi nkutteyo yineemu situli mumazzi boti mukulu babaagala ati bonna kitukolera ekyo Balamu ate kigenda kuzzamu nnyo bannayuganda amaanyi ate nga z'empuuta ezisinga obungi ziri wano Kampala eziri Bulambuli ziri wano ebbali w'ennyanja wabeerayo nkejjere wakati wano empuuta zibeera buziba oba oli awo akyasonda maanyi nga yawulidde katusookere ebyo gatta amaanyi tulumbe bawulire tujja okiwulidde situlebwa oti mu mazzi oginyenyenamu abantu bagenda nti kaye Balamu atabusa asituddeyo empuuta mugonda ennyanja yiyo ogiraba agiwanise mu bbanga ekyo ndowooza ate kijja kuzzaamu nnyo bannayuganda amaanyi kubanga kituufu n'ebyo byamasomero bannayuganda badi babirowoozaako naye ab'amaaso ga buluusi balina bagateeka ne bagane bannange